Oya! Nga tufundikira omwaka guno City Sites Limited mukusobozesa okutuuka ku kirooto kyo ekwanjulira omuzigo Ntayi Plus. Mu muzigo Ntayi Plus buli kakadde k'osevinga okufuna ettaka kakuwa amagoba ga mitwalo 24 gy'emitwalo 2 buli mwezi ate gwe akyasigalidde mu nteekateeka yaffe y'okusiga ensimbi emanyiddwa nga FBI kakuume nga kayonjo omukisa gukyaliwo anti buli mugabo gw'obukadde 2 gukuwa amagoba ga mitwalo 4 mu myezi 6 n'omukisa ogw'okwewangulira ekyapa ky'ettaka ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba tugenda okukuba akalulu munnamukisa yewangulira ekyapa ky'ettaka ate gwayagala okumulako omwaka ne poloti City Sites Limited ekusaliddeko ku bukadde 2.5 zokka jangu weefunire poloti. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 4 oba noti 7 9 ne noti 7 tukulamusiza nnyo omulabi wa Mbeg TV. Mawulire si malungi nga muganda waffe mukwano gwaffe munnamawulire so si waffe. Omanyi ffe bannamawulire twagala nnyo abantu abatuwa amawulire. Naye Ssegirinya okufa kweffe nga bannamawulire kitukubyemu eddibu abadde atuwa amawulire ate abadde mukwano gwaffe. Sokobuze ku balabi baffe. Kiseera kya nnaku kitalo nnyo ekya Ssegirinya Muhammad. Ssegirinya abadde mukwano gwaffe nga buli lw'omusanga aba mukwano gwo obanga gwasinga okuba mukwano gwe kyokka ate n'omulala n'akunyumiza era n'akugamba nange mbadde manyi asinga kuba mukwano gwange. Naye ekisinga okuba ekikulu tumusaaliddwa kubanga Ssegirinya si muntu omwerabize eri abantu babasisinkanye. Pulogulaamu y'olwaleero eno tugiwaddeyo okujjukira mukwano gwaffe oyo muganda waffe kubanga nze nzijjukira nga natandika okulaba Ssegirinya ebbanga ddene almost nga naakajja mu mawulire. Nasooka kuwulira nga Ssegirinya ng'akuba amasimu. Nze we nakolerako ku leediyo ku Star nga nkyali mwana muto ddala Ssegirinya yankubiranga amasimu yakubanga amasimu ku leediyo nga talina pulogulaamu gy'atakubamu yabya mizannyo yabya bufuzi. Era okumanyika kwe kwatambulira nnyo mu kusooka osimu eddoboozi ly'ekyebando kikabayita eddoboozi ly'ekyebando kyava nnyo mu kukuba. Ssegirinya yakubanga amasimu ng'akubuuza ebibuuzo kubanga nakolanga pulogulaamu za bya mizannyo. Ssegirinya abadde muwagizi bwa mupiira ogw'ebweru n'ogwa wano. Wabula kesijjukira either abadde awagira Liverpool oba Man U naye nga abadde muwagizi waki wa mupiira era yakubanga amasimu ng'ateesa nnyo ku mupiira gwa Uganda wentandikira okumanya ani Ssegirinya. Bwe nva mu leediyo nzija mu TV Ssegirinya najja naye ngenda ku NBS Ssegirinya be bamu ku basajja basooka okutukwana ninayo kasitole waffe n'ebintu bibi era akuba amasimu. Yali amanyi okwerwanako era okujja kwe mu kisawe ky'ebyobufuzi nze y'omu ku bantu bentula ne ŋŋamba abadde amanyi okwerwanako engeri gye yeereetamu mu kisawe ky'ebyobufuzi n'okugoberera ensonga. Abantu b'e Kawempe bakola bulungi okumulonda kubanga yali yalwananye entalo ezisinga era Ssegirinya n'aziwangula paka lwe yafuuka Lord Councillor n'afuuka ne MP. Naye tetuyinza kumwerabira Ssegirinya nze ate mulinako ekyange Ssegirinya tuzze tukolagana nnyo kubanga tubadde bwe twesisinkanya tubadde tetweyita mannya gaffe tubadde tulina gafa ngwira omuntu gw'oba omanyi. Era bwe nali mukolako interview nga yakava mu kkomera yayina erinnya lye yakozesa neewuunya nga akuyita mufuti. Nze yampitanga mufuti nange nga muyita mufuti kubanga twasisinkana nnyo mu bintu ebyokulwana bingi nnyo. Banzijukira nze Ssegirinya lwe tukwatira ddala lwe lunaku lwe yakola dduwa yakamula lino munyagwa muli mu nsiko twaliyo twali Kyebando ensiko mu yagitondako butonzi ensiko gyeriyo wansi ng'ovudde ku kkubo waliwo ensiko gye twagendamu nga ne tutuula eyo Ssegirinya n'akoleza ekyoto kye yalina ne Seekoomu kati nno Seeko oyo gwe baali naye wamaanyi nnyo naye ensi yagenda emwerabirako naye nze mmujjukira naye yali wamaanyi nnyo gwe twali naye mu nsiko ne munyagwa kali oyo kabani ne kakolera Ssegirinya sitole sirigimwerabirako yali sitole ye ennungi twali mu nsiko ddala twaliyo batono naye nga sitole yali nnungi. Toyinza butamwerabira engeri gye yasalawo okukola ebyobufuzi bye nga byetoolera ku bwa kazannyirizi n'ate ne bikwatayo
abadde musajja agezaako nnyo okukola ekyenjawulo abalala kibatakola ki kubanga Sseggirinya mujjukira wano akalulu ka 2 nga kawedde sino tugenda mu wakutwa 2011 Sseggirinya awo yali kampeyini ziri zonna we zaabeererawo Sseggirinya yalwana nnyo okulaba nga asemberera abantu abalina omulaka era Sseggirinya okuba teyaddamu buli wabeeranga Dr. Besigye kamera ye yagibalanga yeteganga kamera Dr. Besigye we yabeeranga nga yatuula mabega era kamera tewali Dr. Besigye yatuulanga Sseggirinya n'atalabika mu kamera yali strategic ate mu bulungi ne mu bubi nze n'enjalo ze zonna ezo ne Dr. Besigye we yabeeranga nga tavaawo kyemuyita struggle za boludo era olumbe lwerugo lye Sseggirinya ku struggle naye nga yali mulwanyi mulungi ate nze sikiwa nti bwe tunaayogera ne bannabyabufuzi abo ab'enjawulo bayinza okugamba nti yabalyamu olukwe ye muntu yabalyamu olukwe nga Sseggirinya we yasalangawo okugenda n'abantu sirowooza Dr. Besigye asobola okugamba nti omwana oyo waliwo lwe namwekengeramu olwa era Sseggirinya ebbanga liryo nero yalimala mu FDC wabula enjawukano ezajja mu FDC oba tubiyita na busosoze njawukana Sseggirinya ne batandika Sseggirinya Besigye bw'ava mu FDC adde Katonga Sseggirinya naye kwe kutandika okusesetuka ng'agamba nti nze wali Dr. Besigye sikola ki so era n'atambula naye sirowooza nti no Dr. Besigye asobola okugamba nti Sseggirinya yamulyamu olukwe lwakuba baleka baayawukana bwe yavaayo n'agamba agenda kwegatta ku Nuupu Dr. Besigye n'ekyo kibeera ku principle kyaliwo mu kikaanyaako wiini eri luddawa amasannyalaze gali luddawa naye nga okutwaliza wamu nze ndaba yeekoleredde Sseggirinya yeekoleredde nze ngwa nzijukira story ye eya TV nze nzijukira ya Kamula nze ate nzijukira nnyo eya TV yasulanga kubidde muganda wange Kibalizi enkya abasajja bano batujooze nnyo ntwala TV bagamba batya nti tugenda kulaba TV za musolo olwo tugenda mu transition tuva ku digital tuva mu analogo omwo nzijukira n'akwata TV n'azitwala ku UCC yajeetika TV yali ezitowa yagamba ye mu kunyumya yagamba nga TV gye yeetikambu yali esukka kiro 10 n'ajeetika okuva ekyebando paka n'ayita mu kibuga n'agenda paka ku UCC zinza kwerabira Sseggirinya story ye ey'oku parliament bwe yasuulawo era yasuulawo ndowooza TV naye nzijukira nga atemerera adduka nga polisi yamukwatanga yali nga mubazi abadde mubazi mulungi ng'akugamba mwana mu 5 ngenda kuba ku parliament bw'otuuka weemu 5 komusanga yo ogugwa bagukoze eki siyinza kwerabira bugere obwonga bamukutte ate ku UCC basooka ne bamutangira wano nga ku Portbelo n'agamba nedda mundeke nze nwanirira baki n'adduka ne TV so tetuyinza ng'amawulire abadde musajja wa kisa nnyo tewaliwo lwadde tutunuulire Sseggirinya ate omugabi Mungu yali yawa Sseggirinya ekitone nga ne bw'aba ne siringi Sseggirinya kankuwe story yange Sseggirinya oyo nze bwe namuviirako namusanga ku kabanda kamu ako akajjayo essimu mobile money nali nange ngenda kujjayo kasente ne Sseggirinya ng'agenda kujjayo kasente naye yansookawo Sseggirinya ne bamujja n'ajjayo sente ku mobile ye yansooka mulinze emabega n'ajjayo sente yajja emitwalo egyo 5 baagiwanga obw'emitwalo buli 2 n'akomutwalo aka Sseggirinya n'akajjayo n'akakwata bw'ati olwakyuka bw'ati mufti Sseggirinya yakwata emitwalo 2 ku ezo sente n'agimpa naye nga nange nali ngenze kujjayo ki naye ngenze kujjayo sente kati oyo gwe bayita Sseggirinya bw'ati wabadde nga kyonna kyalina Sseggirinya ng'agenda ku mobile money yabayise amanyi abamu tebalina oba transport oba ki naba muganda wange Kibalizi manye embeera ffenna gye tuyitamu ogikola ki siri bulungi ne bwajjayo gumu 7
oli namuwako 3 oli namuwako 10 nanga kandyeko ekiti era kiriziganya nti n'abantu b'ekawempe bamusubira kubanga era mu mutima ogwo ojjukira nga yateekawo simanya segibox anti emusaala gye gyasooka era mu mutima ogwo omugabi Ssegirinya bwe yali anoonya akalulu yagamba abantu b'ekawempe nti ngenda bakulaakulanya njagala buli maka gabeere nga gasobola okusevinga ate nga galina bizinesi. Ssegirinya okutwaliza awamu ndowooza parish development model oba emyoga gye tulaba yeye yasooka ogikola muki mu constituency ye. Ssegirinya mu nnaku 10 ze yasooka mu parliament namukolako sitoole n'aŋŋamba Kibalizi nakusuubiza nti mu nnaku 10 ab'ekawempe bajja kuba tebamanja. Natuuka ekawempe nga buli gwempa kamera okumubuuza Ssegirinya omubanja ki nti nedda buli nnyumba gye twagendangamu nga segibox mweri balina akabox mu bakola ki ye Ssegirinya yasooka nga okuwa sente n'oteeka mu box nawe n'olyoka oteekamu era abantu kyakyusanye segibox era bambi bwe bamusiba ate ne baddirira kubanga yali n'eddwaliro olaba abantu bwe bagenda naye ajjukira ne bwe yali nga Ssegirinya we tebannamusiba n'abantu mu biseera ebyo abantu bonna abaalumwanga bamwana akaalidde Ssegirinya ng'afaayo n'agamba muwadde gwe mutima Ssegirinya bwe yakola eddwaliro yagamba omukazi anazaaliranga mu Kawempe Kawempe anazaalira mu ddwaliro eryo bagenda muwanga kiro y'ebyenda bagenda muwanga obugwe mama kit n'obuujo bw'okunywanga amaze ate yakikola. Ssegirinya katuukirako siye muntu era waliwo tugamba nti Katonda abatwala nga bakyali kubanga emyaka bwabikoze n'afa nze nga nze nendaba nenzize nzeka neŋŋamba yali era ali destined. Kati tunulire Ssegirinya munnabyabufuzi bannabyabufuzi beerabira Ssegirinya abadde omuntu ateerabira muntu gwe yalwanako olutalo lwa byabufuzi oba munnamawulire oba sinnamawulire omuwagi yaliko mu struggle ne Ssegirinya abadde amujjukidde Ssegirinya ng'amumanyi ate tamwerabira. Ssegirinya mpozi betutaba tumanyi abantu babeerayo eyo n'ebintu naye obulungi bwe obyobufuzi abikoze bulungi okujjako nti bwe bamusibira yali waliwo kyatakoze mu paalamenti wadde abadde munnabyabufuzi byonna tubyogeddeko abadde tanna okuteesa kwe kwali tekunnatandika kulabika kubanga teyafuna budde kale teyafuna budde naye ng'ekyo kyo tetukirabyeko tetulabye ku Ssegirinya wa mu paaliyamenti kubanga Ssegirinya jjukira yali yakamala okulayira mu nnaku ezo 10 mwe yakolera aweereza abantu bagamba akansooka enkolera abantu bange bye nabasuubiza ate olwamala ennaku ezo 10 nze sirabye ku Ssegirinya tetwafunye mukisa gulaba ku Ssegirinya ng'ayimiridde mu paalamenti akola ki oba mu kakiiko songa yali amaze okuteekateeka yalina biiru gye yali ayagala okuleeta eyiye eya private emu yali ekwata ku bakyala era simanyi ebyafaayo bwe bigenda mulamula era yali ayagala okuleeta biiru endala nti anaabeeranga omukulembeze w'ekibiina ekinaasinganga ababaka mu paalamenti abeere mu paalamenti so tetumanyi nnyo Ssegirinya mubaka tetumulabyeko tetulabye ku mubaka Ssegirinya naye omubaka ebweru wa paalamenti twamulabye naye ekyalonza Ssegirinya tetukirabyeko ekyamutwala mu paalamenti era ekyo Katonda akitumye Katonda akitumye naye nga ebyo byamusobosesezza okukola abikoze mu constituency tabalekedde ebbanja bwe wawusi buvunaanyizibwa bwa ebyo byakoze mu constituency bwe bubadde obuvunaanyizibwa yagula ambulance yali yabeekawempe n'alangirira nti nedda nze ndi mubaka wa Uganda yonna ate era zatambula zibadde zitambula n'agamba gwe ne bwobeera Masaka ne bwobeera Arua kuba essimu bakuno ne bakutwale mu ddwaliro oba bakuyambe oyo yabadde Ssegirinya okujjako akadala kesinza kwerabira ku Ssegirinya nga tebannamukwata awo nga tebannabakusibwa yandagako ekyenjawulo nti Ssegirinya alina we yali yeekwese nga buli muntu yabuuza Ssegirinya alirudda bale Ssegirinya abadde amanyi amawulire nakubira Ssegirinya yawa muntu mulala ssimu nkubire omuntu omulala antuuse wakola ki antuuse waali kati Ssegirinya badde amanyi ab'amawulire mukwano gye nti Kibalizi bwe namugamba nti ndi mu kava bwe nti
oyo wange mwesiga waliwo abamawulire abatalina olumukubira jangu nsange wano ate ng'ajja n'ono ng'akubira n'abakuyigga abo nabo gye bali. So Ssegirinya badde bwakwesiga ng'akwesigira ki bwakugamba tojja kundaba bwakugamba tulabagana essaawa bweziti era zibegundi ate teyeekyusa abadde mwana wa kigambo kye. So katusabe abamundira mu bigero oba ebiddako bibeere ebyo ebimu ebiweesa omwoyo gw'ekitiibwa. Omuntu anandira Ssegirinya mu bigere waakiri atandikire Ssegirinya waakoze eki ne bwataba naye ebiweesa ekitiibwa ekyo kye yafiirira n'ebyo anti ate abamu bajja kugamba nti Ssegirinya ebyobufuzi abadde abizanyanzanya ya kyalo kale ne azzeewo akole ebirungi nga ne Ssegirinya bw'abeera yasobola okugamba wadde ekyo saakikola naye kyakoze kirungi. Kale nno mu bufunze oyo ye mukwano gwaffe era muganda waffe Muhammad Ssegirinya omugenzi kati Mukama amusaasire egyamusobako tebibulamu naye ebirungi byabadde akoze kwabasinziira mulamule bagamba Katonda yawa era yajjako Ssegirinya yamutuwa era yamutugjeeko ebirungi byabadde nabyo tubiyige bwaba badde n'ebibi tubikole ki ate tusaasire famire ye naddala abaana bw'aba abalese manyiiko akawala kamu tukayambe Kanagirinya eringa akoogeraako tukawa omukisa kasome tebasuubiza bye bataakole ngawere mwana wa Ssegirinya tomusuubiza ate alabirire maama wa Ssegirinya waafudde muleke basuubiza agungubagire omwana we amuziike bagenda okuyimirira kubanga baagala akalulu okudda mu bigere bya Ssegirinya muze Ssegirinya bintu bye byonna eddwaliro ngenda ddizaawo mukole ebyammwe musuubize naakola ki mujja kuba mukonalinze ekitiibwa kya Muhammad Ssegirinya naye bwe bagenda okwesimbawo tetusobola bagaana ekyo kifo kyakuvuganya ekifo kyakuvuganya baye munabya ebyobufuzi bwe bibeererawo omuntu agamba nti bw'otagambanga nti tufiiriddwa omuntu atazika ubwo bagenda kuddawo ekifo kigenda kuba kijjuziddwa mu myezi tekigenda kubeera mukaaga okuva kati wetunaatuukira mu gwokusatu awo kiyinza n'okubanga ekifo kijjudde so kyajjizibwa omubaka w'ekawempe waayo omubaka w'ekawempe. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala abagoberera Abeg TV n'abatuwa ku ssente nammwe tetugaana kubeebaza bannaffe aba Stanbic Bank bannaffe abafiiga kojjaawe yakutumidde ali atya kojja kojja wa Mulwana Sefa Organic kojja nange mutumidde kojja wange wa Sefa Organic tukwebaza gyonna gy'okoledde n'okujjanjaba abantu ba Uganda ng'okozesa eddagala ery'ekinnansi eryaffe erya wano era abantu bagamba bagenda ku Calmax building opposite YMC bafune eddagala eryo abaana kati bali mu luumula abaana mbawagaleko ku bwongo bagende ku Sefa Organic abaana bagende ku ssomero nga mubagyemu ebiwuka baleme kutuuka eyo kulwala nga bakozesa eddagala eryaffe tumwebaza kojja byakoledde aba Stanbic Bank tubeebaze nabo mwebaza okuba aba Stesites mugende mugule ettaka